Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. United Nations Staff General yattiddwa mu helicopter mu kabenje ka helicopter eyalumbaganiddwa mu Southern Sudan. UN Staff General yattiddwa mu helicopter eyakoleddwako obulumbaganyi mu Southern Sudan gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano abula gwatanatweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obere ng'otweyungako ddala. Kimanyi twatandise dda weekend era nga njibaagaliza ebagendere bukwakku. Embeera mu nnasi eyongedde okubanga efuuka ndalamukko oluvannyuma lwa kusinziira ku crashes ezigenda mu maaso mu SSPDF saako n'amagye ag'abeeru the White Army. Kitegeerekese nti nno abavubuka abalwana abaavuddeyo emabegakawo ne bagamba nti nno bo bagenda kuwoomingira gavumenti naddala mu positions eziri mu town mu kibuga kino ekya South Sudan. Bwe mba mpajjukizzaako ebiva mu Juba nga ennaku z'omwezi 7 March 2025 United Nations helicopter eyabadde egenda mu maaso n'okutaasa abantu ng'eri ku missoni y'okutaasa abantu mu Nasi Upper Nile State ku masasi agaadde gawaanisiganyizibwa saako n'ebikompola byaviiriddeko abantu bangi okufa saako n'abalala bangi balekeddwa ku bisago kubanga obulumbaganyi bano bwe babukoze live ku bantu bannaggwanga lya Sudan era South Sudan bwe njogerera kati ebyayo si birungi kubanga South Sudan People's Defense Force okwo kwogatta ne general eyakurashingiddwa mu helicopter. Helicopter eno yabadde operating wana ba United Nations mission mu South Sudan. Era ng'omulimu gwayo gwabadde gwa kutaasa ababundabunda mu lutalo ng'era egezaako kutaasa ku parties zombiriri. Naye oluvannyuma amagye ga South Sudan People's Defense Force saako n'abavubuka abadde bakutte ebissi emigemerawala ku violent yabadde egenda mu maaso nga bagezaako okuba nga bataasa abantu. Neno helicopter bambi mwe yalugendedde omwabadde genero. Olutalo luno luleetedde abantu bangi okusenguka mu bifo byabwe nga bamigratinga nga badda mu bifo ebirala saako n'abantu bangi nnyo okuba nga obulamu bwabwe bukafiiriddemu. Era okusinziira ku kigenda mu maaso war crimes ziyongedde okuba nga ziri ku international law naddala eri abapresentingira Secretary General mu lutalo luno. Kigambibwa olutalo luno luli wakati wa Vice President saako ne President w'eggwanga lino, naye ebigambibwa biraga nti William Ruto yabirinnyemu ddeggere ayita okugenda mu South Sudan akwate President Salva Kiir saako ne First Vice President Machala basobole okuba nga bagenda mu peaceful talks
basobole okuba nga boogera, basobole okuba nga bazza